Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzo gomanyikidwa nga Uganda mu Kamuli amanya nedoboozi Peter Ntambi Kimso Rich Boy Maxode Junior abalala bayoya buyembe abalala bayoya yes michungwa abalala butunda abalala ttaka ly'ebbumba abalala bayoya simanya bikoze bitya ye Rema ayoya mazzi yes mbole kuba nti wekumira ku mukutu gwaffe ogw'omuganzo gomanyikidwa nga Uganda mu Kamuli mbole kuba nti otambula naffe 24/7 wale kuba nti osubscribing nga gwe ya subscribing nawe atanaba kuba nti osubscribing nga ogamba nti oluddewo muganda wange wali badde nga osubscribing nga lutambula ffenna era nga oli wankize nnyo okuba nti gwe oweekomeramu okumanya 24/7 muganda wange subscribing obeere ku abo ababuufu n'abamanyi abakyasinze okuba nti yes bamanya abamu muyoya bucungwa abalala buyembe abalala simanya biki Rema ye wanjawulo wetwogerera Rema ye watabu Rema tayoya bintu nga tabifuna munze nkugambye mubadde mwebuuza Rema kikyayoya kyayoya biki mazzi kigabadde akola bino ebisigaddewo bwe bityo naye nga ate twakitegeddeko Rema n'amakulu ebintu byayoya n'amazzi gabadde akwata nga wako Dr. Muza Sebonya yes mpolampola twabavayo recently tubagamba nga mwana muwala amanyikiddwa nga Rema n'amakulu abwali olubuto era nga olubuto luno lugenda lukula mpolampola era nga Rema twavayo tubagamba nga mu kusooka be yatandise okuba nti ayoya obuyembe obucungwa simanya nimu n'ebisigaddewo naye ng'ate mu kuba nti ayoya ebintu ebyo kirabika byonna ebyetamiddwa era nga Rema yatuuziza system nga wetwogerera bintu byayoya bya business nga bikoleramu ne $1 million and money of course Rema n'amakulu ono ebintu byabadde ayoya yabikyusiza nga wetwogerera Rema 24/7 yaba ayagala kuba nti anywa mazzi wetwogerera Rema n'amakula olubuto lwe lwoya kuba nti anywa mazzi era nga amazzi ganywa simalala bagayita Hema Water Rema n'amakula y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti bapambanyi n'okuba nti bakozi mu Uganda era nga omukyalo ono yafiirwako n'eddiiru n'amukuva mu America engeri gyali nti amaze okufuna olubuto olw'amwana muwala amanyikiddwa nga Amal Musuza waliyo kampani emu ya February eyo neba nti eyagala okuba nti emuba nti emuwaddiiru naye bw'atyo engeri gyamulaba nti muzito bambi basooka ne bamulirizamu amaaso ne bamugaya kumbe ng'ate waliwo ne kampani ndala etandise okuba nti emuswama mpolampola awo nno Rema n'amakula yatandika okuba nti afuna kampani endala emanyikiddwa nga Jesse kampani ng'edo kampani y'amatera tulaba nti 24/7 Rema n'amakula ebiseera ebisinga mu fridge ye bw'ogendamu osangawo mata ga Jesse n'ebisigaddewo naye ng'ate tulina essanyu okutegeeza nti Rema n'amakula yadde ng'ali lubuto ebintu byatandise okwoya byanjawulo byawofuuku birala era nga Rema n'amakula omukyalo ono 24/7 alina amazzi gatera okuba nga yeetanira amazzi gano si malala bagayita Hema Water ng'era Rema n'amakula ye brand ambassador wa gano amazzi baawe amuza Dr. Muza Sebonya naye abadde ng'alina byakola ebiralalala yatandise okuba nti muganda wange bamukyusa mpolampola system mpolampola era ng'omukyalo ono 24/7 wogenda mu fridge ya Rema muganda wange ogenda kusanga mu Hema Water nga yajjudde mpolampola era nga yetwayogeddeko Rema yatugambye nti yes ekintu kyaba nti ayagala kyagalira ddala era nga bwe yayagala Dr. Muza Sebonya n'omutima gwe gwonna amazzi ga Hema Water gasinga okuba nti gamukolera n'okuba nti yes gamuwonya ennyonta enkalamata n'ebisigaddewo era nga tayoya kintu kira tayoya soda tayoya biki wabula mu bulamu bwe ayoya ebintu bibiri Jessamine gokata ne Hema Water era nga Rema agambye nti ebiseera ebisinga ensonga lwaki atandise okuba nti akola skin n'okuba nti alabika bulungi n'okuba nti yeekuumidde ku mutindo y'ensonga nti ebiseera ebisinga akola choices zitasize okuba nti za ttabu era nga nnungi ensonga lwaki 24/7 Rema n'amakula akozesa Hema Water era ng'avudde n'agamba nti ne mwami we akanyiriro kaliko sikalala lwakubanga amazzi ge banywa Rema atugamba nti ye talina science takera ku makya kwesiga bizigo oba kugenda mu gym kola bikiwabula ebiseera bye bisinga akwata amazzi ag'obuyonjo agamanyikiddwa nga Hema Water n'aba nti ayisaako n'anywa mpolampola era nga atugamba nti bebi wali mu lubuto tayoya kintu kirala ayoya ebintu bibiri ayoya kampani ye Jessa ayoya Hema Water wano nno Rema ajja tulaga nti bambi mukyala mukozi ebyaddala ate nga avaliwinga ebintu bye bamuwa mpolampola abasinga babadde bagamba nti Rema kutijjula okuba nti yakafuna kampani mpya bisigala era nga Rema blablabla naye nga Rema agambye nti abantu muli baddemu okuba nti mwogera bye mwagala ye tajja kuyoya micungo oba ttaka lya buma n'ebisigaddeyo ye kyayoya ye Jessa ne Hema Water
like webale kuba nti okola Rema Namakula nja kugamba nti yoga congratulations. Yes, Rema Namakula kuba nti okola byokola of course mwana oluzungu sirwanga olaba mbadde byemba ogwey'amaanyi naye ng'ate maze nenkiggyayo of course. Yes, mpola webale kuba nti muganda wange yes ofuna ka baby ko webale kuba nti oyo ya bulungi munnange abalala bayo ya motoka abalala bayo ya America goyo ya Hema Water. Anyway, thanks for being there for your partner, your kids and your companions. Bambi Rema tulaga nti mchala mukozi era nga yes bwaba ayagala bino n'ebirala oliwaddemu kuba nti obirina mu episodes zaffe ziddako nkugambye Rema ennaku zino ayoya mazzi tayoya buyembe bucungwa n'ebisigadde wabula ayoya yes tebayita Hema Water. Ogamba otya Shan Malaika, big up on yourself. Ogamba otya Doreen, ogamba otya Victoria Victor, yes ogamba otya musina mamwita Shania bamuyitanyaawo oli battali abatirira okuba nti bambonga kawo ebiseera ebisinga ne battali abatalira okunvumavuma mbagamba nti mulole munnange kunvuma nze kyemukoma okunvuma gyekoma nange obaweereza nze sijja bavuma sijja bakyawa anja sigala nga mbaweereza bino n'ebirala bye bolina mu episodes zaffe ziddako sikadde ntambi Jimso Richmond Maxudi Junior. Subscribe tubeera tutambula ffe natulondemu kuba nti ononyako ku mikulu gyaffe emiganzi ngamba Facebook, Twitter na Instagram nkosa Jimso 16 ku Twitter ate nga ku Facebook nkosa ntambi Jimso kokola TikTok nkosa Jimso 16 kugambye subscribe kwa kuba nti o subscribe nawe ya subscribe ngamba nti lekao comment yes lekao opinion yo mu comment section bedana tujifuna atolwadde kuba nti otumira ko batali bonna bomanyi nti babeera kuguno omukoto gwaffe naffe ne tubabongako mpola. Bye bye for now. See you when you see me. Mbagala nnyo mwekuume tonywa n'ovuga yambala kono mungu ofunye omukyalo oba omusajja omupya nkugamba essanyu era eddakiika 10 teri kukabya amaziga na kufuna siriimu g'otegekedde. Bino n'ebirala bye bulira mu episodes zaffe eziddako. Bye bye.